Ninga mbera wo laba ndeta bipya mubonda bandeta bipya kamera kasojiteka kwa Irene abanye bipya bipya Gamba Smith ayongere ku dogo. Nali appreciating abakyala mbera abaami bangi badduka baleka abakyala abakyala bangi nga basula mu butale woman you're so they are heroes nti nayingira mu katwali nalikira omwana limba yes even men are doing something much okay much more than never not done abakyala tunegeregerebamu nti tuyimirirawo ya ate newekanga ogenze nobuza project eyo project every year buli mwaka bakita mother to mother eyo mother to mother kwenza okuina mukyala eka oyinza okuba tumanyi bintu byolina mu nyumba oteeka mukyala wamanyi so mother to mother is all about giving out what you think is not viable to you. It's using it to you. And it's very useful with those young brothers out there. I have 528 girls I got from COVID. So those girls need your help. I have so many campaigns in running to take out the United Saving Club, a remote, abakyala bano basebyola nebasobola okuba nga buli kaseera kajjajjo. However, mother to mother is about giving what you can do. So bayimbi bangi nnyo nga mulwaninga to charity okusinga ate ebintu ebirala naye nga ate bayimbi bannammwe bagoinga through hard situation, depression, drug abuse n'ebirala ate buti mubadduukirinde lwaki muleka ebyammwe mu nnyumba ate nemugenda online Ennyumba eyange eyabayimbi kuziro anartist omuyimbi alina ennyumba ye alina ebirowoozo bye alina goals era kiri muyimbi oyo ngeri gyatuukiriza ebigendererwa bye lwaki yayingira music. Irene Kayimba nayingira music because mwagala nayingira music to use it as a platform to inspire young girls and mothers out there. So ndi mu kukola bigendererwa byange tutuukiriza ekyo. However, if I find a young mother who is an artist who can avail herself to me, nnyo Oluganda abantu baffe tutegeera nsobola okukola ki? Nsobola okuvaayo nsobola okuvaayo namba kyensobola si nti buli kintu nkisobola naye kyosobola nawe olina kyosobola olina kyotasobola so nsuubira tugenda mu direction wawe tusobola. tugereko naddala fatenti yammwe kuba ogambye oyanga eyawula ku music industry tugambe nti nokwe music industry tebikwatako ogambye amaka music industry is an industry with different segments. Mulimu abayimbi nga Irene Kayimba, mulimu abayimbi nga Mukyala Nangajja, mulimu abayimbi nga Bobi Wine, mulimu abayimbi nga Bebe Cool. So it's a thing like ekintu ekinene nnyo naye nga mulimu ebintu ebyenjawulo abayimbi asinjawulo. Lwaki todduukirira abamu ku abo abali mu nnyumba eyo ebagatta umbrella ebagatta ebonga naye naawe okimanyi muno waliwo abayimbi abakolinga through some situation nze mpaayo omu neeyame kati nti nsobola omukolinako omukyala Madini going through a very rough situation after COVID ayinako bangi naye si buli muntu akola ekintu kyagenda mu kamera Irene I'm doing a lot naye si buli kyenkola nti nkija mu kamera wesanga mukyala Madini tulimuwaayo bakiyita obaasa
oba ne muwayo mutwalo oba ne muwayo ekikumi oba ne siita kamera. Twogereko ku still music industry gyowangaliramu. A lot has been coming through. Wuma came through. Your tech nogituwa ku Wuma. Twakulaba as a fully registered member. Twagala tumanye wamala no registered oba no registered. Sokera ddala kintu ekitandika kibeerako ne foundation. What makes a foundation strong ebintu ebikibeeramu offices ekiddako National Theatre. So kitegeeza nze nga Irene Kayenga nina kyembirivingiramu. I believe they are doing something great in the music industry. However, nange nina kyenyinza okukola. Si buli muntu oyagala kuŋŋamba nti endowooza yo buli muntu kyalina okugenderako. Kyogezaako tugamba nti endowooza ya Wuma togigenderako. Ngigenderako naye nyina engeri gye ngigenderako. Gitunyonyeko omuwagizi wa kitegeeza. Ndi muyimbi. Si kyekyo ekyokka kikumala okugamba nti Irene asobola okubeera muyimbi buli emuyimbi. So you be registered member. Yet as registered member. Lwaki natwala muyimbi? I think wabeerawo ebintu bye bagamba nti tekinnatuuka kutuukirira. Irene yatandika n'oluyimba lumu. Tewalize n'ogamba Irene lwaki ofulumiza oluyimba lumu nga wakatandika twali badde twagala kuno. Ndiwo ogenda okweyunga ku Wuma. Nanga agamba ekyali. Kati lwaki ombuuza gwe lwaki tolina ne weewuunya nti Irene azze. Ebigendwa bya Wuma obikkiririza. Inaaba nnyingidde nga nkuyise nnyingidde kitegeeza nga bikkiririza. I've recently waddewo another new brand house yomuyita Federation ngezaako ogatta abayimbi and ebimu ku mirimu gy'okola oli muyimbi full proza ngono oyinza okuba nga subscribing to the Federation. Federation eno yajja yalimu ebintu bingi nnyo here and there bitwagala otubiremuko obutoki nga gwe Sokera ddala mu kutandikwa nagambye omuntu abeera n'ekigendererwa kyatandika ekintu ntegedde bulungi njagala kuuza Federation offices zayizirira owemba mbasanga si mu roomu y'omuntu si mu hoteri y'omuntu office zayizirira oyinza okunyamba kusimanyiriza siri muyimbi Namawulire is a stakeholder in the music industry. So kitegeeza w'obuliza omanyi ne weeri ate bw'oba tomanyiiwo asinze muyimbi nzekka mulimu abayimbi abanene abalina bapulezidenti okitegeeza ng'otoyogera nabo obukulembeze bwa Federation eno bukkiririzaamu ate nzikiriza ntya mu kintu nga simanyi na office gye ziri. Baali bakuyiseko okwegatta ku Federation nga baayita abayimbi abasigadde wano. Era be bw'olina okubuuza kuba abalina lisiti be bayita ne bataayita. Ne bennyini bw'olina okubuuza mwayita kwa Irene. Bo batugamba bayita abayimbi bonna. Bo bwe baba abayita bagambe bakwe lisiti. You're a stakeholder, you need to be. Bwe baakuyita tebola nkunoonyeza Sijja kuddamu kibuuzo ekyo njagala nange onnoonyezeeko ku lisiti nze nnyinza okulimba. Invitation letter ewo yatuuka teyatuuka. Sebo babuuze mwawa Irene Kayenga invitation oba Eddie yawe oba Dax Vibes Nicky Wine n'abalala ne Bobi ne Alien Skinny Banga notubuulira naye nga munoonyeza kyogamba mu music industry eno mulimu abaana n'ebyana bamanyi sijja kugamba nti mulimu n'abataliimu. Olowooza ki ng'omulimu? Tondowoozesa. Tondowoozesa. Singa lukira kumakya ne bakuyita ku Federation. What are some of those things yandikwetaaza okugenda gye? Nze nina ekibuuzo kye nkubuuza Federation ena office ngenda wa? Ku Serene Suits. Ye office eyo ziri. Bati ndi mu Bugundi. This case eyo street. There are things that make ekintu okubeera nga naye ne bw'oba gy'oli oba singa obadde wakugyeyungako what are some of the things byogamba muno singa bakola kino nandyeyunze ku Federation yinza obutabyogera naye we naagyeyungako ojja kutegeera nti baabikoze oli mutiitiizibwa oti
oyogedde ku bantu bano wamanga oyogedde ku Mose oyogedde ku bafamire yo then nosembera n'oku aliyensi ate nga nekulaba waliyo okusaidia famire yo kyogamba ti kiyinza okuba kirimu families kiyinza okuba kirimu ebyobufuzi kiyinza okuba kirimu bias kwabo bwe bayita ne batayita manyi saategera be bayita ne batayita sijja kwogera be bayita sijja kwogera be batayita nze kyemmanyi nti buli muntu aba n'endowooza ye ogireetedde mu political family biki nze yonna sirina weesi bwe naatuuka okubakuweebwa erujja kujongambe Irene hawasazeewo kati oli eno ng'omanya ebigendererwa byange n'ebyabalala birina we bigenze watuufu